Nyongera okukwaniriza omulabi omulungi owa Kingdom TV nenkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo olunaku olwaleero Samari Kisaakye gegana amawulire mu bujjuvu tutandikidde wa Besigye kyaddaaki omulamuzi wa kkooti enkulu akkiriza Dr. Kanokiza Besigye okweyimirirwa ku misango gy'okulya mu nsi ye olukwe wabula kkooti egaanye Besigye okuddamu okwetaba mu bikolwa byonna ebimenya amateeka awatali ekyo wakukifuuwa ng'akizza munda. Omusaasi waffe katuwe eggulire lino lyajje mu kkooti. Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti enkulu mu Kampala. Omulamuzi Wilson Musene Musalu bw'abadde awa ensala y'engabo yasuubizza olunaku lw'eggulo ku musango gwa Kano Dr. Kiza Besigye. Applicant will be reporting to the Deputy Registrar of the Criminal Division of this court once every 2 weeks starting on the 26th day of July 2016. That is the ruling of the court in this matter. Poliisi ekkakkanya obujagalalo, poliisi erwanyisa obutuju wamu ne poliisi ya bulujjo kuno nga kwogasse n'abasirikale b'amakomera be bawadde obukuumi ku kifo kino. Oluvannyuma Besigye aleeteddwa mu kkooti ng'era akamotoka k'amakomera Kakigege ke kamuleese. Omulamuzi taluddeewo n'atandika okusoma ensala ye ku musango guno ng'era omulamuzi Wilson Musene Musalu ategeezezza ng'abajulizi abaleeteddwa Besigye bwe balina obuvunaanyizibwa nga n'olwekyo basobola okweyimirira omuntu. As far as this case is concerned, this court is impressed by the high caliber of sureties presented and finds that they are substantial. Kyokka bano singa Besigye ababulako bagenda okusasula obukadde 10 buli omu. Is also bound in the sums of Uganda shillings 100 million, also not Bwekituuse ku Besigye amusabye okwewala ebikolwa eby'okutabula eggwanga ate n'amulagira atandika okwettanira okusonyiwagana n'abo batakkiriziganya nabo. The applicant is to execute a further bond of refraining from any acts of violence or breach of the peace until this case is heard and finalized. On the politics of this country, courts of law are neutral and have no sides. But since a case of treason has been preferred against the applicant, the message to all concerned from this court, including the applicant now, is a message of tolerance and forgiveness, a message of reconciliation and hope, a message of peaceful coexistence. Oluvannyuma Besigye agenze mu ofiisi y'omuwandiisi wa kkooti okusobola okufuna empapula ze ziraga nti yeeyimiriddwa era ng'eno nayo amazeeyo akaseera akawereddeko ddala. Abamu ku bannabyabufuzi balaze essanyu olwa Besigye okuyimbula era ne bategeeza nga bwe basiimye ensalawo ya kkooti olunaku olwaleero. Asobodde okwewadde wano High Court era tulina essuubi amazima n'obwenkanya tujja kufuna musango. Tuli basanyufu tujja kuva wano ajja kutandikira we yalekera era okutuuka akalulu kaffe nga tumaze okukanunula. Okubba enjovu kibumu nnyo era siddiiru. Abantu balina okufuna omutima ogw'okukkaanya kugamba n'abeerawo ng'asobola okubeera n'omuntu wadde nga tamwagala naye nga tamunyigiriza bunyigiriza. Era nze eggwange ndi musanyufu nti eggwanga pulezidenti waalyo Kano Dr. Kiza Besigye abantu mwe baalonda asobodde okubeera nti afuluma bulungi nnyo mu kkomera olunaku olwaleero era nkakasa nti ebintu bigenda kwongera okutambula obulungi. Bw'afulumye ayaniriziddwa abakulembeze ba FDC ababaddewo era ne bamukirise kkooti wabula Besigye agaanye okwogerako ne bannamawulire n'asuubiza nga bw'agenda okubasisinkana olunaku olw'enkya. Eggulire lino likusakiddwa Ssenyonga Beka Mulinde ne Ekak Ronald ku Kingdom TV amalindirire.
Zezo no ensonga za Besigye obiwulidde Ingrid Turinawo agambye nti wakutandikira we yakoma ebyongo bitadde ku bbali poliisi ewerekeddeko Kano Dr. Kizza Besigye okutuukira ddala mu maka ge Kasangati ebyokwerinda wadde bibadde binywezeddwa kino tekirobedde bantu kuvaayo kumuwubirako omusasi waffe alondodde Besigye okutuuka e Kasangati era katuwe byafunye e Royal. Tetumanyi kusanyire twina oba tuseke oba tukaabe. Kamange tetwetaaga kwogera ku mbeera gy'oyiseemu kuba tuze tugiraba era tukyagiraba. Ekyo njagala okugamba muzeeyi nti ffe abavubuka naddala abavubuka tuli ba mukisa nnyo okubeera nti mulembe gwaffe guno twasomanga busomi balwanirizi b'eddembe nga Mandela n'abafaanana okwebaza obuvumu bw'okozesezza okuba nti olaga abantu ekituufu wadde nga akaseera kabadde katuuka n'olabika ng'olutala lusigaddemu obwomu n'abatono naye weebali kuguma hali ya nguzi Dokta ayogera madde nsaba tumuteeka tetujja kutya abali enguzi. This is Kingdom TV.